Wumalu oli mulwadde wa Silimu, Wumalu walwala dda obulwadde obw'ekikaba, Wumalu lekerawo okutambuza obulwadde, Wumalu lekerawo okusiiga abawala Silimu ate ng'okikola kagenderere, lekerawo Wumalu okubanga weeyambisa abaana ab'obuwala okutambuza obulwadde buno kikomye. Mwenna abalaba akatambi kaneeno mukatambuze mulabule bawala bannammwe abali eyo, buli muwala alaba Wumalu mukimanye nti nno Wumalu mulwadde mission ye yakubanga asiiga abawala obulwadde. Naddala mwe abawala abayayaana akatambi kaneeno beera nga okasheyalinga katuuke ku muwala munno woosangira Wumalu dduka kubanga Wumalu ono mukwasi w'abakazi, Wumalu ono mupinzi w'abawala yeeyambisa abawala nga mmwe abayina ebyetaago okubafunako ekyo kyayagala, ali mu kutambuza bulwadde. Wano wennyini ku peegi yaffe yenze Shira Adita beera nga ofolowinga peegi eno ey'abankuba kyeyo teekako okukwata mu linki otusangeyo ku YouTube channel yaffe. Ekifaananyi ky'omulaba mu vidiyo eno kya mwami gwe bayita Wumalu. Omwami Wumalu ono alanga emirimu naye nga eimu ye ey'okulanga emirimu yakupindirako baganda baffe abawala. Wumalu otolosa abaana mu biyumba ng'obalimbye obafunira emirimu n'otuuka n'obateeka mu biyumba ebibyo n'otandika okubapinda n'obeera nga obasiiga obulwadde. Wumalu toyagala kukozesa kapiira ng'ate okimanyi oli mulwadde, toyagala kukozesa bupiira, weebaka ku baana baffe n'obasiiga obulwadde, weebaka ku baana baffe n'obakola embuto. Wumalu ekintu ky'okola kibi nnyo ddala. Gwe wenna alaba ku Wumalu beera nga weekubira omulanga ku police station ekuli okumpi omuloope olw'okutambuza obulwadde, olw'okwebaka ku bawala live. Tayagala kukozesa bupiira ng'ate akimanyi nti nno ayina obulwadde bw'ekikaba, ayina ensanafu mu musaayi, ali ku baana baffe apinda bupinzi olw'okubanga abalaba bayayaana okufuna emirimu. Bino bye tusiiba tubagamba mu abaana ab'obuwala, mwave wamwe nga muli banaku, mwajja eno kukola kutambuza bulamu bwammwe bulungi, mutuuse eno mutandise okudduka mu biyumba by'abakama bammwe gye mugwira ku bawumalu, abantu abatalina nsonyi, abantu abatemu, abantu abalina emitima emibi, ensinga yabatamaatama dda ne batandika okubatuusaako ebyambiyone, omuli obbafunisa embuto ze muteeyagalidde, obbawa ebirwadde nga kabootongo. Kati Wumalu mulabe ali mu kutambuza Silimu, atambuza mukajanga, ali mu kutambuza birwadde bya kikaba, ali mu kutambuza kawuka. Wumalu ekintu ky'okola kibi nnyo, lekerawo okupinda abaana b'abendi. Wumalu toyagala kwambala kapiira ng'ate okimanyi oli mulwadde. Tuyina omuwala ali mu kukaaba olwa Wumalu okumusiiga obulwadde. Omuwala ono ali mu kwekubira mulanga olwa Wumalu okumusiiga obulwadde ate nga si ye muwala yekka Wumalu gwapinze. Wumalu mupinzi w'abawala naddala mmwe abayayaana okufuna emirimu. Musigale mu nnyumba z'abakama bammwe mukole. Mulekerawo okulimbirwa bimbibwa baneeno ba agenti nti bagenda bafunira emirimu. Gwe kennyini ng'omuntu bw'oba owulira w'okolera okoyeewo n'ofuna waazi efuluma, tandika n'okunoonya omulimu, tandika okwesuulira ekibaluwa, ogende mu zi restaurants, ogende mu hotels, ogende mu cafes, ogende mu malls, otandika okwesuulira ekibaluwa ekinoonya omulimu. Mulekeraawo okwesiga bano ba agenti, agenda kukulyako ssente ate n'omubiri aguliremu, akulyeko ssente ne sumbuusa agirye. Tomanyi kigenda mu kuva kulya sumbuusa, oba akusiize bulwadde oba akuwadde embuto. Abantu bano ba agenti tebayina kisa, bantu batemu nnyo. Kati Wumalu ali mu kutambuza bulwadde ng'ate akimanyi muntu yalwala dda ate nga tayagala kukozesa bupiira. Agenda okukuvaako ng'owulira kamulali yekka, kumbe ensolosozi zakuyingidde dda zitandise okukuluma. Mukazi wattu n'otandika okubisana n'ebirwadde by'otamanyi gye bivudde. Kyova olaba tusiiba tubagamba bannange, mwekomeko ku bintu ebimu, musigale mu biyumba by'abakama bammwe mukole. Odduka lwa musaala mutono ogenda kusisinkana birwadde, odduka lwa musaala mutono osisinkana misango, ova ku musaala omutono ofunye ebizibu by'otagenda kubanga osobola okudiiringa nabyo. Kati muganda waffe ono ali mu kubiisana na Silimu, atamuzaalirwa naye wabula Silimu azze obuzzi mu kkubo lye ery'okunoonya omulimu. Wumalu lekerawo okulimba abaana nti obafunira emirimu. Wumalu toyina mirimu. Wumalu oli mufere, Wumalu oli mukwasi w'abawala, Wumalu oli mupinzi wa mbuto, oli musajja apinda abaana b'abendi embuto nga tusaayadde obbalabirira. Mutambuze akatambi kaneeno, Wumalu kamutuukeko. Igwe alaba Wumalu, genda ku poliisi obeerenga omuggulako omusango ogw'okupinda abawala baddusa mu biyumba.
ate nga talina na mirimu. Ekintu bwe kiti abasajja mu kikomye, bw'oba omanyi nti oli mulwadde genda ofune consultation okuva mu basawo olabe otya bw'osobola okwegatta n'osigala ng'omuntu gwe weegasse naye asigadde ng'ali safe. Temwonoona bwonoonyi baana b'abendi, temusiiga busiizi baana b'abendi birwadde olw'okuba mmwe mwalwala. Tewali yabatuma, tebali yabatuma kufuna birwadde byammwe, mulekerawo okubanga mubitambuza. Mukozesa obupiira gye buli, mulekerawo okutta abaana b'abendi. Wumalu oli mulwadde wa siriimu, lekerawo okutambuza siriimu.